Kitalo nnyo mwana mu mawulire agatalinda President Bobi Wine ng'ayingira Mitiya n'essaawa zino zennyini. Motoka ya poliisi etomedde abaana basatu n'ebattirawo instantly. Mu bafudde kuliko muganda w'omwana, mawulire agavaayo, omwana oyo yeeyita Aliyeti Wafangoni. Aliyeti abamumanyi obulungi wano abamugoberera we baali bakankuba amasasi yagamba abakubye amasasi bakubye bubi singa bakikubye ku mutwe ne kifiirawo. Aliyeti kitalo nnyo mwana, muganda we yetafunyeeyo kakisa konna. Poliisi buladi biibyo tuwadde tujja wano nga tuli Namayumba nga tujja wano tubuzayo eddakiika 5 kutuuka naye kubo ne baliggala nga tewali musango tewali nsonga yonna. Abasirikale ne batomera abaana basatu ne babatta nga tewali nsonga. Mukama twekuumye tuganya okukola effujjo era tetujja dikola naye tukuyita obeere emitima gyaffe tukusaba ebintu bitono byokka Katonda wange tukusaba obugumu. Mwami Simon Byabakama bw'oba toyagala bizibu na kunoonya minoko ku bannayuganda ne Government of Uganda bw'eba tenoonya ku bannansi mirerembe na bizibu, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mugaana okunoonya akalulu? That is one. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu temumukkiriza kuyita ku nguudo eze Uganda abalala ze bayitako? Bwe kibanga Kyagulanyi oba Bobi Wine okunoonya akalulu takkirizibwa, olunaku lwe mwamunominatinga ne mumukkiriza nti no presidential candidate, presidential material, mwali mugambye beere magere olinde lunaku lwa kunoonya, ffe ne tukamunoonyeza. Because we can do that. Yes. Kyakubiri, police, Uganda police ne Uganda government, let us be fair. Tufune ekisaawe ekiri leveled, grounding eri leveled. Ng'abalala bwe babeera ku laale zaabwe ne bambala t-shirt ez'abakandidenti baabwe be baagala ku mitima, ne watabaawo abasiba, ne watabaawo abakuba. Kino sikyogera nti lwakuba ndi munnabyabufuzi, but I'm trying to be fair. Tugezeeko okubaamu ak'obuntu, humanity, and let us try to be fair. Ng'abalala bwe bambala t-shirt zaabwe abamu bazibagulira na bugulizi, naffe tulina obusobozi obugulira bakyali baffe. Nze nyina obusobozi obugulirayo bakyali bange aba babiri t-shirt. That is if we mutugamba nti temugenda basiba. Let us be realistic. Tubebe benkanya. Abantu abalala banoonya obululu, abantu bakuba zittuwa, tewali abagaana. Bayita ku main roads, bayita ku chorus. Bobi Wine mumuyisa mu kyalo, naye ne mu kyalo bw'atuuka mu kyalo ate ne mumublockinga. What do you want? Mujja twogeza. You see omuntu buli wanyiiga omwogeza byatayinaako mutwe na magulu. Because mbadde ngenda babuuza, what exactly do you want? Mwagala ki? Omusajja mwali mugambye asigale magere ffe tukanoonye. Because we can do that. Nze wano wensula nsobola onnoonyaayo ne nkuyega abantu bange ne baba babiri n'omulala gyasula owe Saudi, owe Oman, owe Jordan, Bangladesh, Palestine, Afghanistan, America, bonna ne bakola kyeki. We can do that. That is if we take our grounding eri leveled. Omusajja temumukkiriza kati mwalese ebibozibozi byammwe mbu tetugenda kuddamu kukkiriza live broadcast. How? Who does that? Kiki kye musinga okweka? Kiki okweka? Tuyagala olabe nga bamublockinga. You don't want us to see ebiri eri kwegamba naye mumukoleke fujjo nga tetumanya ani yakikoze. That is not going to work, please. Bw'oleeta ekintu kirina kubeera nga tekirina maaso. Amateeka gano galeme kuba na maaso. Campaign zino zibeere fair. Okay? Omusajja temuddamu muyisa mu kyalo. Omusajja, I repeat, omusajja mumuleke. Bw'aba agenda Jinja muleke ayite Namawojjolo. Akone Lugazi n'obwala obuddako. Ayite ku buliji, ayite mwagende gy'alaga. Bw'abadde Mbale the same, Yiganga the same, omusajja mumuleke. Bw'atuuka e Masaka tomugaana yita Busega roundabout. Please don't do that. Sajja muleke. Bw'aba munafu mumuleke. Oba mwali badde mugamba ku lunaku lwe mwamutegeeza nti no presidential candidate mwali mugambe gwe tokkirizibwa mu district A, B, C, D, but you find RDC ngagamba wano tajja kubeerawo. Usegede, you find someone tamanyi kuwandiika linnya lye lwakuba bamuwaayo obusente n'agamba omanyi wano tetujja n'omugamba gwe ng'ani?
enenso giinako mugabo ki? You see, we fenna tugenda Kabuli newe wechangu otya money, guns, authority, power, Kabuli all ate kufuna tuwali achaweza myaka 2 maaso bwemba sogedde mingi n'abato abakazaalibwa neya akazaalibwa taweza myaka 15 mu maaso. So please we need to be fair and humble, okay? Muliko omusajja waffe anonya akaluluke binafsi. That is what we want. Bigane nga tutegedde nti biganye buganyi naye singa bigana nga mubadde mu kolono katemba mmwe owa hide and seek, please we are not going to accept that. Don't push people to do things which are stupid, because I'm very sure you cannot contain. You cannot. Olabo omuntu buli omukwatira ku muntu gwasinga okwagala reactinga, ate buli muntu reactinga mu ngeri ye. Nze nja kujja wanonjogere because kyensobola okukola kubunyisa njiri. Waliwo ajja kukola mukono, waliwo ajja okwetta, waliwo ajja okulya emmese. So you cannot control all of those beings. So please we need to be omusajja mumuleke, or else muveyo mu mugambe Robert Kyagulanyi Sentamu n'aba NUP mwenna temukiriza kuba campaign. The rest let them do their things. Aho tujja kukikkiriza tutawakale oba si ekyo mumujje ku ballot paper tugende tukole ebirala tulime kasooli yahe. Ate enkomerero y'ensi Mungu ali tujjukira. Mbalubuzaako bannakampala ne bannayuganda tuli mu kaseera aka interview ez'abakulembeze mu ggwanga. Njagala okugamba nti buli mulimu guliko abagumanyi, buli mulimu gulimu koba expert, era buli muntu w'amaanyi nnyo mu kintu kyasinga okumanya. Kati wanga bayita abantu abagenda okufulumya ennyimba nga babayita mu studio ne baleeta Shiba Kalungi oba Sindi, nange ne bampita nga Nabeera. Oli nansiiga akazigo n'akola buli kimu. Omulimu ne baguma Sindi ne Shiba ne baguwa Nabeera ayingire studio. Nsobola okuba n'abawagizi bange nti nyingira studio, naye ddala nsobola okufulumya oluyimba nze nga bwe mundaba. Ebintu byonna Katonda yabimpa, naye eddoboozi eriyimba studio sisobola kuyingira. Era kyovola nyumirwa nnyo ennyimba ng'omuntu yamuwa ekitone neŋŋamba singa naye nali nsobola okuyimba nandigenze mu studio, kubanga ebigambo mbirina naye eddoboozi siririna eriyimba. Kati bwemba sisobola kusinga Sindi ne Shiba mu kuyimba, nange ate waliwo wemba singa. Bagamba mu bukulembeze Shiba ne Sindi bajje ne tugenda mu interview yemu, nabo baba balimbye. Naye bwembanga kati bagambye basunsudde ne basunsula, ngenda okulaba nga nsigaddemu ne Sindi mukakuŋŋunta ak'ebyobufuzi. Ngamba wanno waliwo ekikyamu, era mu bintu byonna bagamba terms of reference ziriwa. Kati mwannyina ze Sseggona wagenze ng'abatudde ku pano ba studio, eddoboozi wadde tolisinza Walukaga, mu byobufuzi, mu byokwogera mu Parliament wali badde baagala maloboozi gayimba. Naye olw'okuba oli musajja mugezi wategeera nti banno baagala bayimbi, gwe munnamateeka ki ekyali kutwala mu studio ng'omanyi baagala maloboozi? By'omanyi ebya Parliament, by'omanyi eby'amateeka begoogera constitution, rules of procedure, order paper, wali mu kifo kikyamu, era olina okukkiriza ebyavudde mu lukiiko.
Sewanyana naawe okkiriza ebyavudde mu lukiiko mwenna. Nze nagaana ogenda mu interview eza studio, sirina ddoboozi, siri muyimbi. Kiwula nze navuddeyo mbeere road mayor w'abanna Kampala, ng'abagenda okuntuuza mu interview be balonzi. So bannanga abavudde mu kakungunta aka studio mukkirize ebyavudde mu kulonda. Honorable Joel Senyonyi. Yes, sir. Mukyala Zahara yasaba Kampala district yasaba Makindye West. Okay, kantandikire ku waliwo mwanyinaze Honorable Joyce Bagala kyakonyeekaawo agambye mbu teyategeera maxi zeyafuna. So obuzibu bwe buba buli ku nsonga ya maxi I think kyangu okusookera ddala process y'emu eno era gye twayitamu naye gye yayitamu mu 2-2 era abaawangula yali omu ku bo ne banjulibwa eri eggwanga. Kimanyibwa mu kaseera ako yagamba nti okay naye maxi nfunye mmeka. Agamba nti si kituufu. Joel agamba nti si ye system yali anyway, simanyi abala bayinza okuba bagiyitamu. Nze nga baagala Joyce Ntwato, I never went through that process. They are called vetting. That's not possible. Luli, okay, maybe a jet over the Kubanga, Funa Flaga, and you pick Luli, Yakola vetting. Is on the ground in Ekebelewa. Wabaka, but Yakola vetting, then maybe while we went so big, the Raya Democatera Kagama, but now is in Gatimuko, the Mumpa Kadi, Manuva Mufunye Burungi. Naye, Okunyo Nyore Songa, Eyogama, Atibambuli the Max over the Wanga Budi. Songa just ya max kitwagambe muntu yenna alina issue ajanjulira ekibiina oti wali buzibu max za chama kutegeera zonna byenda byagala okutegeera Joel songa bweba eriku nti okay process zidinaako buzibu n'ebirala byonna naye just njagala tegeera max wateereddwawo n'akakiiko asobola okugenda n'ayanjula ensonga eyo naddibwamu Joel Maxi za chama lwaki abantu mwabitadde mu lwatu abantu bategeera bwe bakola obwerufu kiba kikulu nnyo. Anti obwerufu wabeerawo awangula n'awangulwa so kakiiko kayanjudde abaawangudde abaayifeemu. So kati oba oyagala tugambe nti kati ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bw'ati ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bw'ati oba no I don't think it would work that way. Naye kiri clear nti waliwo abaayise mu kakungunta nebawangula nga Honorable Joyce we yawangula ku luli posi mu kaseera ako tewaliwo obuzibu kuba yali awangudde kati obuzibu buze kubanga flaga teyagifunye naye mwogedde kati ku nsonga ya Honorable Zahara yatandikira Makindye West gye yalaga interest ntandikwa n'amala n'agamba naye lwaki sigenda wali ku Woman MP wano obuli awo tuliwo bangi kati mugenda ku Woman MP of course politics oli agamba nti a day in politics is too long bingi ebitambula mu politics. Omubaka waffe wa Makindye East Honorable Nyeko yavaayo n'aga nti anze kati nekulidde era sijja kuddamu kwesimbawo newabeerawo ebikyuka Honorable Mulyanyama yali eri mu West n'aga naye lwaki seesimbawo mu East gye nina amakanda just saagadde kusumbuwa incumbent nga kangende awalala eno naye eventually nabenaga kati kangende eri mu East ne Zahara ndowooza yafunira ekirowoozo ekigamba nti kanzireyo mu West gye natandikira libadde embiri muntu ina okwesimba bwayagadde eddembe lye and she was within time naga nti kankyuse era negenda nakola vetting yakola eya Makindye West ne ground n'ebirala olwekyo bagaa nti lwaki tekyayogerwako munnange kyayogerwako akakiiko akyogerako of course amawulire ennaku zino bingi ebigalimu otulira amawulire presidential campaigns n'ebirala manyi oba tekyavaayo nnyo naye briefing eyo bagiwa bawangazi briefings nga batandika ne mu kumaliriza so byonna babyogerako kubanga ebyamulya ennyama byategeerekeka era mu mawulire ne byategeerekeka nti avudde mu West agenze mu East
ne Zahara abantu bakyekanze ku ssaawa esembayo ne beebuuza ani abuzaabuzaani. Zahara yabuzaabuza oba Nuupu yebuzaabuza abalonzi mu Kampala? Zahara waddembe okusalawo nti kakati nkyusizza ng'akyali mu budde era yakikola n'akyusa n'ava mu Kampala Woman MP n'agenda e Makindye West. Talina tteeka lyamenya bw'agamba nti wano kaveewo ngende mu Makindye West aba talina tteeka lyamenye bannaani kubanga tali bamwe Museveni balina kye baakola solo candidate ow'ekifo ekimu kati goli solo candidate olina kwesimbawo Kampala omuntu asobola okwekyusa nkya nayinza okera ne ŋŋamba maybe oluddako kangende mu Nakawa East ngeza bugeza kiba tekimenya tteeka so bw'asalawo n'agamba nti kankyuse wano e Kampala Woman nkivuddeko kangende mu Makindye West abaziza musango ki bannange. Okay. Baagala alina kyabuuza. Agambye nti mu lupimo ebyavudde emitera mwalaze nti Proscovia Mukisa yamukize era n'amumegga. Biki bye yamuwanguliddemu okusinzira ku gumogezi kubanga eby'ekibiina obimanyi? Siri kakiiko aka Election Management Committee nange neeyanjula gyekali kuba neekwasira ekifo naye bw'aba alina ensonga ez'essimba zayagala okumanya akakiiko weekali n'akala kateereddwawo nina benda bye bagenda ne bagamba kati nalabye bamusiri basewanya n'abaani bagenze ne bagamba nti kakati nze leese petitioni yange nina byenjagala ntegeere era bajja kuddibwamu so kati ono baagala bw'aba alina ensonga ez'enjawulo ezayagala amanye sikiwandi nsobola okuziddamu wano ku rediyo yalikoze nga bannaabalala kakati nzuno nzize ndi memba ow'ekibiina nina konsaani nawanguddwa ntya byazze bitya ekyo aba asobola okukikola naddibwamu. Honorable Bagala mu kakiiko saakulabye okutuusa lwe bagaddewo ab'emulugunya nga tutuuseeyo buzibu buli ku ki ate ogambye tuli mu matu ensogola kinda kikubuuziza ekisooka kya byonna kankubuulire ebintu bingi akakiiko kaffe aka Elections Management Committee tekasookedde ku babaka ba Parliament okukola okusengejja kuno kasookera ne ku mitendera egya local government. Ku mitendera gya local government n'abagendayo okupetitioninga results nazo nazigoberera responses ezaaliyo. Kati waliwo ekintu ekimu kyolabirako n'ogamba nti olaba kino bwe kiti bwe kyali kakati wano ogenda kukola ki. Secondly bw'oba ogenda kupetitioninga olina okuba really kati nkugambye nti totegedde wanguliddwa then obeera na basis ki tamanyi makisizo to petition otegeera kiringa ogendayo just for formality okiwuliriza kati omuntu nga tolina basis kwosinziira kubanga bwe bakugamba nti ground ya 60% olina akugamba nti awafunyeewo 40%. Oli waddembe ga nti 40% nagifunye ntya kubanga nze bwe ntunulamu mu kitundu kino ne kino mwabuuza abantu bameka ndyoke ntegeere tinafuna 40%. Kati that basis is not there. Okiwuliriza. So kati waliwo era Right Honorable mukama wange ayogedde ku Honorable Sewanyana ne Honorable Musiri. They have real basis. Okiwulira. Kati abo bo basobola okugenda kubanga bakugamba nti bannange ffe twesimbawo expression of interest kubanga eno process number teyatandikidde just mu kuwa results. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayiza n'okubanga tebabimbuulira nga byabalema communicating ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era sagala muntu ansaasire. Bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde
bwe ndowooza. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.